Alright, kaweddemu gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kandi bange ebyajje n'omuhoozi Kainerugaba bibi byandibanga si birungi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza oluvannyuma lw'amawanga okuvaayo ne gabeera so attached na ngali concerned nnyo ku nsonga za muhoozi okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu opposition leader gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Oli ku Yugi Update TV kosinzo bango tuwuliriza mu interview gye bakoze ngenda kubanga nkuleetera byonna ebyogeddwa n'ebibuuzo ebiquestioningiddwa nga bigenda maaso n'okusaturatingirwa nga byetoolodde Elili Yoweri Kaguta Museveni saako ne Muhoozi Kainerugaba saako ne Robert Kyagulanyi Ssentamu. Gwe mukwano gwange mpuliriza wenjogeranga ebintu si birungi eri Mwami Yoweri Kaguta Museveni saako ne mutabani we Muhoozi Kainerugaba. Lwaki ngenda kubanga nkuleetera ensonga zino okusinziira ku analytics ku nsonga nga ebazimenyeemenye gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nga bwe nagambye nti bw'otambuza vidiyo obubaka bungi bujja tuuka wala era amawanga gajja laba ekigenda mu maaso mu Uganda. Wabula bagamba guno omulundi tebayinza kukola nsobi balabye nnyo ba African leaders nga bagenda mu maaso n'okutaba opponents media banifunamu obuyambi omulanga gwabwe gwandiyanukulwa gwe obolo olyawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza kubanga ebintu si birungi. Ngenda kubanga nkuteerako akatambi kano osooke naye obyewulirireko obyerabireko n'oluvannyuma nkomewo nkunnyonnyole ki ekigenze mu maaso nkunnyonnyole n'ekigendererwa najje n'Omuhoozi Kainerugaba kikyazzaako oluvannyuma lw'okulaba obubaka nga buno ye gavumenti yaffe eri ku paniki kyenkana ki. Ebyo byonna ngenda kubanga bikutuusaako oli ku Yugi Update TV kosinza obbanga otuwuliriza saagala kulwisaawo. The European Union and the United Nations have also raised concerns over the pre- and post-poll violence, detentions and killings in Uganda. Well, joining us to further break this down is Dr. Ambrose Igboke, an international affairs analyst, joining us live from Enugu, Nigeria. Ambrose, welcome to First Post Africa. Thank you, Joshua, and congratulations on your brand new studio. It looks very beautiful. Thank you very much. Let's first take a look at what this alleged raid says about democracy in Uganda. Is there any space for opposition parties and opposition politicians under a Museveni regime? Uganda's case has been particularly peculiar. Since their independence, they have not been very lucky with smooth transitions. We remember the days of Idi Amin Dada, and we remember how Uganda was then. It was not fully a democratic entity. Museveni has refused to give up power for many years, perpetuating himself as almost a life president, to changing the constitutions, manipulating the electoral process just to remain in power. This is typical of many of people have started arguing that aside from the military coups that take place in Africa, that this trend can be likened to a civilian coup, where the will of the people is being truncated for people who steal power through not the bullets of guns and barrels of weapons, but through manipulating the electoral process against the wishes of the people. It's a sad development in Uganda. Our thoughts that Museveni would have stepped aside for a clean electoral process to take place. But unfortunately, what we saw this January in the election was not it. And Ambrose, looking at allegations of this raid, how do you think Ugandans may react? Could there be further protests from opposition supporters, or could it lead potentially to further crackdowns? What has happened in Africa across board is there seems to be a very high level of docility among African electorates because Africans usually think that, oh, this person is from my ethnic group, this person is from my religion, this person is from my political bloc, and they allow the dramatist personnel in the politics to misbehave without holding them accountable. What happens is that once the first time the constitution was being tweaked or manipulated to get tenure extension, the person becomes emboldened, and they do it the second time, the third time, the fourth time. So Africans don't react. That is the greatest tragedy. So in Cameroon, the same thing we are seeing.
Guinea, different countries, Tunisia. So a lot of it is good that Uganda opposition has started demonstrating. This is a good sign. But the problem with Africans generally is that they think that freedom can be handed over a la carte, that freedom can be handed over as a gift. There's nowhere in the world where freedom is handed over as a gift. Europe fought, shed blood, fought many wars, people were killed to ascertain the level in the United States of America and every other part of the world that is enjoying democracy today. In France, we remember the French Revolution of 1739, and that was what gave them the kind of democracy they are running today. But Africans are not ready generally. Everywhere in Africa, most places, they are so subservient to their leaders. They swallow anything from the leaders, and they don't want to fight back. And that is the problem in Africa. And that is why African leaders, be it military or civilians, continue to perpetuate themselves in power and take the people for granted. And to finish, I want to look at President Yoweri Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Of course, he has made threats to kill Bobi Wine. He's boasted on social media about killing Bobi Wine's supporters. If, like experts suggest, he takes over from his father, what could his regime look like? It will be brutal because when somebody who is controlling levels of power, only the government has the legal. You are controlling the army, you are controlling the military, and then you are threatening a fellow citizen that you're going to kill him just because you have opposing political views or because he's legitimately contesting for election, which is his constitutional right, and you're threatening to kill him. I think the international community should come to the aid of Bobi Wine to see how they can move him and his family out of Uganda. Because if the attack on his... As always, a pleasure. Thank you ever so much for joining us on First Post Africa. Thank you for having me. Yes, kulisizaayo nnyo gwe abaddeko n'ogumiikiriza paka akatambi we kaweddeko n'ofuna obubaka mu bujjuvu. Kaakati presenter abuuzizza gwe yakyazizza ku nsonga zibagenda maaso n'okwogerako nti kubanga kino kyenjagala okudisikasingako tuwulidde enfunda eziwera nga genero omu mu Uganda amanyikiddwa high ranked officer chief of defense force era nga mutabani wa Mwami Kaguta Museveni agenda mu maaso n'okubanga asindika obubaka ayagala opposition leader opponent wa kitaawe Yoweri Museveni amwagala mufu. Museveni n'amugamba waawo tetuyinza kibuusa maaso olw'ensonga kino tukirabye enfunda nnyingi nga kibaawo naddala mu mawanga aga Africa. Tulabye ku opponents abanoonyezebwa ne gavumenti oluvannyuma ebyokulangirira mu kulonda okufuluma nga si badde basuubira. Abamu abalabyeko nga bawaŋŋanguka ne bafulumawo mu ggwanga eryo ne bamala ne bakomawo, naye agamba ebiseera ebisinga bwe badda battibwa. Agamba tubalabyeko bwe bamala okudda battibwa, so kino tetuyinza kibuusa maaso ng'omukwano gwange ali eyampuliriza. Era ng'agamba ekizibu ekiri ku bagenerals ab'ettutumu mu Africa bo balowooza nti obuyinza oba obukulembeze mu Africa bulina kuweebwayo nga gift, nga kirabo gye bali olw'obuyinza bwe bayina, so ne beerabira nti nno obuyinza si bwa sikirano. Agamba amubuuziza nti gwe okusinziira nga woolaba ekigenze mu maaso mu Uganda oluvannyuma lw'akakiiko k'ebyokulonda okuvayo ne kalangirira bye kalangirira bannayuganda ne bataba bamativu nabyo, era n'omu ku ludda oluvuganya gavumenti n'ataba mu mativu nakyo. Golowooza bannayuganda bakole ki ate nga ffenna agambye ffenna ng'ensonga tugiraba ntuufu nti mu Uganda demokrasiya taliimu okusinziira ku bye tulabye ebigenze mu maaso mu kampeyini mu kulonda. Golowooza bannayuganda bakole ki okwetawuluza ku kintu kino
osuubira bagende ku makubo baprotestinge babanje obuwanguzi bwabwe babanje enkyukakyuka yaabwe mu ggwanga? Musajja n'amugamba weewaawo kyekintu buli muntu kye yandikoze, naye ekizibu ekiri ku bannayuganda batya okufa, batya okwewaayo okuleetawo enkyukakyuka mu mawanga gaabwe. N'agamba ate ne balowooza nti nno enkyukakyuka omuntu agenda kuva eri wabbali ebunaayira abaleetera enkyukakyuka mu ggwanga lyabwe. N'agamba tunuulira amawanga gonna gonna, France, amawanga gonna ag'abazungu agazze gateekawo enkyukakyuka nga geemumula, bantu bangi bafudde. Era sinza na kunnyonnyola nti demokulasi y'obufuzi obuwanguzi ensi ezimu bwe bayina kwali kutoba kwa bajjajjaabwe we baasalawo ne bagamba ekimala kimala, ne basalawo baba bafa baffe. N'agamba mu kyo Afrika erina okumanya nti mu kuteekawo enkyukakyuka waliwo abamu balina okufiiririra bannaabwe. Era so n'awunzika ng'agamba mu kyo Abafirika bwe baba nga batya okwewaayo, nga batya okufiiririra enkyukakyuka yaabwe ku lw'eggwanga lyabwe erijja mu maaso, tewajja kubeerawo transition mu mawanga ga Afrika. Kuba kino twakirabyeko mu mawanga ag'enjawulo, mwabadde ne Cameroon, batya okusaddaakibwa ku lw'enkyukakyuka, ate agamba teri nkyukakyuka ejjawo nga temuliimu kusaddaaka. Pointi eyo gifunye. So gwe Munnayuganda ali yalowooza nti amawanga gano gagenda kuva eri wabweru gayingire eggwanga lyo, gagende ku street gakuyambeko, galwanirire obuwanguzi bwo, galwanirire enkyukakyukayo. Ono omwami agamba mwami oli Kaguta Museveni tayawukanako na mirembe gya Amin emabega nga tannajja mu buyinza, era ng'agamba ye si mwetegefu kutaa ntebe ya bukulembeze, era si mwetegefu kuwaayo buyinza bukutwalibwemu omuntu omulala. Agamba ye Kamalabyonna yalina okubeerawo. Kati gwe ku Munnayuganda kikyozzaako, omaze okitegeera nti teri agenda kujja kuwambira buyinza bukutere mu ngalo agambe nti woobwo tumaliriza kyekyo mbadde mufa. Gwe alina okwerwanako, gwe alina okutuba n'otuuka ku extent okubanga onyigiriza gavumenti okulaba ng'egamba naye mumanyi abasajja tubawo obuyinza bwabwe. Omusajja kyekyo kyayogeddeko. Agamba wakati mu bikoleddwa, mu kuttibwa, mu kusibwa, mu kkubibwa, era tusobola okuteebereza embeera Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'alimu nga opponent wa mwami oli Kaguta Museveni. Naye ate babeere beegendereza engeri gavumenti gye basuubizaamu batta kyandisoboka, kubanga tukirabye mu mawanga wano aga-Afrika. Oli ku Yugi Update TV, saagala kwongerayo kusukkaawo kubadde osinza oba nga otuwuliriza. Gwagala otweyungako nagambye ddakirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo. Mwebale kubeera ku mayengo gano. Ffe twagaye tugenda bbawa buli update. Njagala mutambuze video zino oyinza oziraba ng'ezitalina makulu, naye gye bujjako mu maaso zigenda tuyamba. Ate zirina ettaffaali ezijja okugattako ku nkyukakyuka. Mbaagala nnyo.